ndowooza sisuubira nti wali okulanga okulala liigi ya Uganda okumala oluvannyuma lw'akaseera erabika etuuse ku nkomerero. Ne bw'obanga olabira wala era ng'ozze ogobera omupiira ogugenda mu maaso naddala mu ggwanga Uganda wano, sisuubira nti waliwo ekyamaanyi omuwagizi wa Uganda kyalina okwenyumirizaamu mu liigi ya Uganda. Liigi ya Uganda season eno ate etuboye nedda ne mukati ne yeewogoma. Liigi ya season ewedde yali mu kubugumu kubanga ekikopo kyasalibwawo ku lunaku olusembayo era vira bwetu n'ekitwala. Vira ya season eno kyekoze abawagizi baayo bajja kufa bakirojja kubanga ndowooza nabo nga ffe aba Express bwe tuli abavira tebalina kye beenyumiriza mu liigi ya season eno. Tiimu ekoze bubi, tiimu tewulikise ya vira. Express no tugezezzaako ne twawulikikako mu first round era abantu bagamba ndowooza Express eyinza okufuganya ku kikopo. Bwe twajja mu second round ngera bujjo bwe tutole kukola ebintu ebitabuka bwe tutumazeeko liigi ndowooza tugenda kumalira mu kyamwenda era Super 8 omwaka guno tetugenda kumusamba, season tugenda kusamba Super 8. Ndowooza waliwo ekintu ekiri mu Express ekitatukkiriza kuvuganya. Wabaddewo chance yonna season eno okumalira mu bifo 8 ebisooka mu liigi. Neraba liigi ng'eggwa era wabaddewo ebigenda mu maaso ne tumalira wabweru wa ttiimu 8 ogusooka. Nebaza ttiimu ya Neke erwanya okulwana kw'amaanyi nemalira mu kifo kyokubiri. Zinayi zisuubira nti Vipers netwala ekikopo season eno. Naye ekyomukisa omubi oba omulungi eri abawagizi ba Vipers yatutte ekikopo. Bw'otunulira ebigenze mu maaso mu liigi season eno terema kukaaba kuyoza ku mmunye ne weebuuza omupiira gwa Uganda gulagawa. Yes, tuli basanyufu Kadiba wuyo yatandise okukola emirimu era Stanbic Uganda Cup omwaka guno agenda kusambibwa, finals zigenda kusambibwa wa Kadiba. Mukulu Magogo wavaayo okwogera alina ebintu byayogera ye nga ye ng'omukugu byavaayo n'ayogera mu programu ze ez'enjawulo nga tegeera omupiira n'ayogera byakoledde omupiira gukoledde kino akoze kino on paper ne mu bigambo Magogo byayogera oyinza okulowooza Magogo akoze ebintu bingi. Yes, Magogo akoze ebintu bingi. Yatusanga tumaze ebbanga tetugenda mu African n'ateekawo embeera ne tugenda ne tuddayo era tukyagenda. Ekyo si mawulire ku Magogo Uganda Cranes ogenda mu African. Nigo batunira liigi munango berera gwiki olabye season eno. Twabanga banyiikivu fedda okugenda mu bisaawe. Ne season eno esigenze mu bisaawe sijja kulimba. Sigenzeyo kubanga sirabye ensonga entwalayo mu bisaawe bya Uganda omusambi wa league Uganda Premier League. Tuwabadde ensonga entwalayo. Ate kino ekintu kino ekya liigi okunyuma abakungu ba FUFA bakibuusa nnyo amaaso era buli muntu avaayo okwogera bagamba bimuyekera wa Magogo teri akkirizibwa kwogera ku nsonga ya liigi etanyuma. Ne bwe munaaba mutekinze league for granted nga muganya ogisakira ba sponsor ab'endasi abasobola okuteekamu ssente n'omusambi n'alaba ensonga lwaki alina okuteekawo embeera okuyamba ttiimu y'okutwala ekikopo. Tetugenda kukuza mupiira gwa Uganda ne ttiimu y'eggwanga enafuye wadde nga tukolefayinga ne tugenda mu Africa Cup of Nations tegakyali mawulire niyo omupiira gwe tusamba tegunyuma. Lwaki liri yaffe ennafu nabagamba singa zino ttiimu esatu zifa Express Villa ne KCC singa zongera okusamba omupiira omufunga guno gwe zisambye season eno tugenda kulabira ddala ttiimu y'eggwanga ng'ennafuwa ate ne liigi ya Uganda ng'egenda enafuwira ddala. N'ekyo Mukulu Magogo nga tonnava ku bukulembeze mbadde nsaba
ove ku bukulembeze wakiringa bannayuganda obalaze nti wasobola okuteekawo embeera ekulakulanya liigi n'etandika okugobererwa. Abantu banyo baagala omupiira naye tewali kibatwala mu kisaawe, omupiira tegunyuma. Ate bwe babagambako nga muyomba, bwe babagambako nga mwekangabiriza, mwakola empooki mu bibiri ng'odduka ku mpewo nga weewolereza. Nedda bino ebintu si byakwewolereza. Tulina okutuula wansi ne tuzimba ne tubaka ekintu kye tuzimba ne tutapapiriza. Nze nababuuza ekibuuzo, mumbuulire ki ekitulemesa ekiremesa omusambi wa Uganda, omusambi ava mu Uganda ogenda okusamba anywhere mu liigi ezo za Premier mu tiimu any team in the Premier League. Niwe ba tiimu esemba Namarugege Ipswich oba Southampton ezeeyo. Nababuuza ekibuuzo, singa wanaavaayo omuntu nannyonnyola lwaki ne ku mulembe guno 21st century ne ku mulembe guno nga twafuna fufa president omuto, twafuna fufa president akyali mukunda saamanye omupiira oguliko, lwaki kiganye? Liigi nafu nnyo. Vipers etutte ekikopo ekubi ewangudde emipiira, ndowooza Vipers ata ekikopo kino kyalabikirawo nti agenda kitwala mu mipiira, ndowooza mu first round wekyalabikira nti Vipers agenda twala ekikopo. Ne tunuulira tali okwanalizinga abasambi ba Vipers omu ku omu, olaba omutindo gwabwe. Bonna batunuulira omu ku omu ojja kizuula nti bano abasambi si bali badde batwala liigi. Expenses ezimu ku ttiimu ezibadde n'abasambi abalungi sizoni eno. Nera batumalidde mu kifo, tetumalidde mu top 8. Lwaki? Obukulembeze. Ate abakulembeze bano ababi, ani abayigiriza okuba ababi? Wali waggulu ku FUFA, wali waggulu we wayigiriza bano abakulembeze bani bakulembeze sibenjogera ku ba CEOs. Balina amaanyi mangi, balina amalala, tebamanyi musambi wadde tebamumanyi, beebuzaabuza nti tebamumanyi byayagala bibalina omukolera okusamba omupiira obulungi. So FUFA agenda neewa abasajja bano betuyita ba CEOs n'abakyala bano ba CEOs amaanyi mangi. Wanaze n'olukalala embala y'aba CEOs abaddukanya amaklabu gano agatalaba bantu. Kati abantu bagenze mu bisaawe sizoni eno, ttiimu tezikoze ssente ku geeti wano. Sisuubira nti waliwo ssente ezivuddewo eziri awo ku ttiimu zonna ne beba Vipers etutte ekikopo. Lwaki? Enziruganya y'emirimu si nnungi. Okugeza ku Express n'ogenda ku ARM, that was a big success and I congratulate Mukulu Miro Ashraf okufuba okukola kimwe kisoboka okulaba nga ttiimu egenda wa enakivubo. Wayonjo waliwo amataala for the first time mu myaka mingi twaddamu fenga ba Express okuddamu okulaba omupiira ku bitaala. Naye lwaki mwogenda enakivubo mu meeting zonna ze mutuddemu nga liigi tennatandika? Lwaki okkiriza ne wabaawo akutomeza akulowoozese nti aba Express basobola okusasula emitwalo 2 n'okikkiriza n'okirabira ddala nti tekigenda kukola mupiira gumu 2 3 abasinga bwe twakomaawo mipiira 4 abatali banyiikivu abataala bansonga lwaki bagenda mu kisaawe kuba n'omupiira gwali tegunyuma. Abasinga bwe bakomaawo bwe wakizuula nti abagizi tebajja oluvannyuma olw'okulaba nti emitwalo 2 tebagisobola, gwe ng'omukulembeze akulembera abantu abakola emirimu gya buli lunaku ku club Ashraf Miro wakola ki? Era amadde nsaba bwe tuba twakuddayo na kivubo ate nasabye abakulembeze b'Express okuva wali waggulu ku ntikko basalewo nti ttiimu bagiswaziza sizoni eno baddeko ebbali. Bwaddako ebbali nange nadde ebbali nali PRO aba Express nenzira ebbali olw'okuba nali nkimanyi nti bwe naava ewantu mu kifo ekyo ate nja kufuna eddoboozi eddala eryogera nga seekuteera nga njogera ku nsonga z'Express zezimu ku nsonga nze naddako ebbali n'omulala asobola okuddako ebbali n'agamba ku lw'obulungi bwa club eno kansooke nzireko ebbali, oba ndi CEO oba ndi chairman Suubi oba ani kanzireko ebbali ku lw'obulungi bwa club. Kubanga ekyamazima club eno tokeze obulungi, club ya Express nze gye mpagira tekoze obulungi sizoni eno. Kati madde nsaba sizoni ejja tugenda kukola tutya.
Saba mukulu Magugu nazze n'olupapula luno olunaku olwaleero n'abangoberera kambabulire ba CEO ba club za Uganda Premier League beeyisa bati ate bonna oyinza ogamba maama y'omu taata y'omu. Abasajja abo balaba n'abakyala ndowooza abakyala mulimu omu oba babiri ndowooza omu. Ekisooka bakitegeera nti FUFA yabawa amaanyi mangi. Bwe baamala okitegeera nti FUFA yabawa amaanyi mangi nabo bakyolesa. Bakyolesa wali munda we mutalaba abasambi we bali. Gwonza okubeerawo nga CEO alina kyakulaga gw'omuwagizi. Bw'ajja gy'oli akubuuza bulungi ayogera bulungi tosobola kitegeera nti ayinza okuba alinamu amalala gonna oba okuyisa obubi abantu beyawo emirimu abasambi. Tosobola kimulabamu. Abantu bano tebatendekeddwa kimala abamu. Ba CEO tebatendekeddwa kimala kumanya omukozi bamukwata batya. CEO wa Uganda omupiira guyinza okuggwa nga tiimu ekoze ne ssente. Ne bamukubira essimu n'atagikwata oba nga omupiira guweddeko n'agijjako n'asooka akola ebibye n'amala n'akuba essimu. Omupiira guba guwedde essaawa 3 za kiro oba kale essaawa 12 gye kitandika emisana. Essimu n'agizaako ssaawa emu ng'abasambi bali abo bakonkomadde. Abasambi abasobola okukola buli kimu okusabotaaginga. Mu dressing room eno bateekawo embeera ekkuba emipiira. Ate kasaba kuba emipiira gwe nga CEO togenda kusigaza mulimu. So abantu bano balina okutendekebwa okumanya abakozi babakwata batya. Kati bw'ojjako essimu abasambi bakoledde ssente probably abagezi bazze balabye omupiira tusolozeza milioni 2-3 ate gwe n'osooka weerowooza n'obabeezaawo omupiira guwedde ssaawa 12 oba ssaawa 3 ez'ekiro n'obabeezaawo paka ssaawa 4:30. Tebalina transport bava wala n'obabeezaawo ne bamala kwegayirira. Tewali mukozi ayagala kwegayirira muntu okumusasula ssente. Omuntu akoledde emirimu Bayibuli egamba nti omuntu waba akoze emirimu omuddu tomulinda ntuyoze kukala musasulire wagende. Kale kiba kimanyikiddwa nti bwe tugoba omupiira winning bonuses ziba sente bweziti oba transport akasente ka transport kaba bwe kati teekawo enteekateeka. Abantu oba bayingidde omupiira nga utandika ssaawa emu oba ssaawa 10. Ssaawa 10 kitundu tuba tutegedde nti kati tukoze sente oba tetukoze. Naye tuba tetukoze tuba ffe tuli eri behind the scenes nga tutetenkanya nti abasambi bano abasambi omupiira tugenda kuba wakyo olunaku olwaleero. Era singa omupiira guggwa bagende nakyo baleme kubeera kukonkomala. Nakizudde nti ba CEO abasinga abasambi bano mubalinza ne mubabeeza ne bakonkomala ne bafuka ba beggars abasabirizi. Abasambi abasinga batandise n'okulowooza nti okusamba omupiira balina abantu be bayamba. They are taken for granted. Era ekintu kino kibaddewo nnyo nga abasambi ba Uganda badduka ne bagenda mu nsi endala. Ne bagenda e Rwanda, ne bagenda e Kenya, ne bagenda e TZ, ne bagenda mu nsi z'Abawarabu, ne bagenda wonna we basuubira nti basobola okugyawo kasente. Kale wano abasambi baffe basasulwa bubi naye ate n'abantu abo bakozesa ba CEO ne ba chairman b'amaklub mubayisa bubi si basanyufu. Ekirala okwebuzaabuza mu bantu bano ba CEO abaddukanya emirimu gya club. Oyinza okusanga CEO nga ye alaga nti ayagala ssente era nga ne ku mulyango tateekawo mbeera yakulondoola nnyo. Kati gwamulaba oyinza okulowooza omusajja talina buzibu ebyessente tebimulya si muntu afa nnyo ku ssente. So nga ate CEO olina okubanga omanya ssente ziyingidde club eyingiza ssente mmeka. Tiketi mmeka zitwafulumiza ku mupiira gwaffe guno nga tusamba Villa esamba express. Villa gwe nga CEO wa Villa olina okitegeera nti tiketi mmeka probably zetutunze era ssente mmeka zetusuubira. Oli bize olondoola ebintu bino ebikusasuza ebyakuweesa omulimu okukola ne bw'obanga ebintu ebigenda maaso ku gate tobimanyi.
ne sente gamba waliwo ebintu byetuze twala ku miryango ku miryango gy'ebisaawe ng'emipiira gisambibwa ne weewuunya oli n'abeera ku mulyango n'akumpanya sente zonna ze yali agadde CEO ng'akimanyi bulungi nti emiryango egyo sente bayinza ozibulankanya n'atakifaako bw'oba tokifaako oli mukyamu kuba ofiiriza club sente bw'oba okifuddeko fuba okulabanga era sente ezo mu butono bwazo era zikola emirimu gye zirina okukola so kwebuzaabuza nti gwe toyagala kumanya abantu batadde ku miryango obeesiga tosobola kwesiga bantu 20 botadde ku miryango mu bantu 20 mulimu abantu abeesigwa 4 oba 5 kale abasigadde bali 15 oba 16 bagenda kukola ekintu ekifiiriza club sente okubba sente ku miryango kati CEO ino okubanga sente za club zeefunye naddala ku miryango ofuba okulaba nga sente ezo olaga nti ozeetaaga nga club era olina zirondoola totira muntu yenna ku liiso paka nga sente ezo zivudde ku miryango oba wonna tiketi we zisangibwa ne zigenda butereevu mu kitavu kya club sente ne ziyamba club twafunanga obuzibu wankuluku kwawo kubanga mutuufu wankuluku walabanga abantu ebiseera ebisinga naye nga waliwo abantu bangi nnyo abali mu 2 oba 10 nga ne basasudde Mukama yatuyamba ndwe twagende na kivubo ekintu ekyo kyagenda kikendeera ndoza kyakenderera ddala nene bwe kikendeera nga CEO oba be kikwatako ku club ku secretariat okulondoola okulabanga sente za club zeefunye zigenda mu makubo amatuufu ojagenda okulabanga tiimu ewenyera ate at the end of the day omusambi ono bambi yakosebwa kale fufa badde nsaba mwongere okutendeka abantu bammwe bano ba CEO bwe maawo obuyinza obungi bwe butyo ku nsonga zonna ezikwata n'okuddukanya club n'okulabirira oyo omusambi oyo agenda n'abonaabona ng'afuna akasente katono olumu n'amenyeka n'amagulu ng'agezaako okukola omulimu gwe at the end of the day ng'amaze okugukola n'atafuna kyayagala abaanayo ne babagoba ku ssomero balandiroodi ne babagoba abasambi abo basula enjala tebalya nga bwe balina kulya ate nga balina okulya obulungi ekirala nakizudde oluvannyuma lwakola okunoonyereza nti ba CEO abasinga ba dictators basala bakozesa olulimi olutiisatiisa mu dressing room n'agamba omusambi bw'otaakola kino ojja kundaba nkwagala ku training saawa 2 tonyumiza oba olina sente oba toziina ze nkwagala ku training saawa 2 n'agamba mukama wange biki mbeera wala ate sina ntambula nkozesa ntambula ya taxi sitola kutuuka waawo mangu nkugambye nkwagala ku training saawa 2 tolina kirala ky'oŋŋamba bamalina okukubira bakocha amasimu nga line up zigenda nga wabulayo essaawa ntono line up zifulume n'amugamba nedda saagala bwe bagenda njagalayo Dani kochi bagezaako okuwozaawoza n'amugamba saagala uliza kyenkugambye nze kyenjagala ba CEO ba mukulu magogo bayagala bwatyo bakikolera ddala ku club njagala ekyo kikyuke sizoni ejja twasazeeyo okusitula amaloboozi gaffe ate tukyuse omupiira kubanga gwe gwaffe ffe gwe tunyumirwa tumanyi mupiira kulaba mupiira tumanyi birala ekirala enkwe zisusse mu secretariat mu bukiiko obuddukanya club buli lunaku osanga nga CEO atatakolagana na balala beyawa mirimu yowulira nti kakati PLO club abadde gundi ate kati takyali omulala yali ogenda okulaba gwe bataddeko ate nga naye tamanyi mirimu nga in fact gwe bajjako asinga ono gwe bataddeko emirimu agimusinga lwaki bamujjako nti ayinza okuba ali strict oba akola emirimu in a professional manner nga bw'alina okugikola ba CEO baagala abantu be bakolagana nabo abangu okukolagana n'abantu nga tebali professional oba nga tebamanyi kyakukola si kyekikuza omupiira wabula okukolagana ne bana abantu abakola amazima abatali ku bya mukwano abakimanyi nti omusambi alina okulabirirwa abakimanyi nti omusambi waba si musanyufu tagenda kugoberera mupiira
Timu zino esatu ezaveke nakizudde nti season eno ewedde eno abasambi abasinga babadde basamba omupiira olw'okuba baagala club ezo olw'okuba bakimanyi nti club bajja Villa nene bajja ya Express y'amaanyi bajja KCC y'amaanyi alina ogirwanirira. Kitaawe yagisambira, jjajjawe yagiwagira, taatawe yagiwagira, kati asambira club eno ng'agyagala. Ne baami mubajjolo nga mubayisaamu amaaso. Musambi n'asamba omupiira n'afiirawo n'omusiibula n'omutwalo gumu n'omugamba tujja kulaba ebiddako. Babiseewuunya Luwembala nga bambadde bijjampa n'okuteeka earphone mu matu olumu seewuunya. Baba mu birowoozo ne beebikirira ebikoofiira alinnye taxi yeebuzeebuza atuuke gy'agenda. Enkwe ezisusse mu bukiiko obuddukanya club nazo zirina okukoma. Zikome season eno tujja kulaba nga ligi yaffe etunyumira nga baali bava mu bisaawe tutandise okubiddamu. Ekirala muli bantu bamalala bannakyogeddeko ekyo ndowooza sinnakyogera kamalala mu bantu bano abamu bajja kyebalina ekyobugagga kyebalina bitabo naye ng'ebisigadde tebabirina. Bwe batuukawo n'alaba ku nkuyanja y'abantu abamukkiririzaamu ng'Express bwe beesamba Villa oba KCC bwe beesamba ttiimu yonna olina ku bawagizi bw'akuŋŋaanya abawagizi be 2,000 n'amanya nti akasente kazze ng'atandika okukomera amalala tagenda gwoleseza obubi bwako tagenda bwoleseza ku bawagizi bano wabula agenda kitwala butereevu ku basambi wali bakosebwe. Abasambi bali mu bulumi. Abasambi ba ttiimu zinansanga bali mu bulumi era kati nabo bagoba lwebaagadde. Ate ogoba otya nga omaze emyezi 6 tosasulwa okujjawo nga naye waliwo kyogoba okujja ku training weeya tomanyi nti oba ne transport anakujja ku training n'omufuna. Bw'ofuna kyayo w'amazzi tosuubira kufuna kinda kyogenda kuliirako oba chapati gyogenda kuliirako. Kati bannanga omulimu ogwo n'obanga ogwagala nnyo nga ne club bajjajjaabo gye bawagira oba bakitaabo ogenda kujjawo amaanyi agasaama omupiira. Abakozi mukimanyi omukozi waba tasasulwa tagenda kukola mirimu. Bwenza club yange Express batukuba goolo 5 ku bwerere URA nga yetukuba nitugenda Mbalala netukuba goolo 2 ku bwerere. Mbalala kiraba laba Mbalala akavyo kebaddemu akokuwena ekyambe netukuba goolo 2 ku basambi Express berina. Kakati bwe tuba twakuleka mmanyi ensiga egenda okwogerako ejjukire tulina okubeera ku mazima. Mukulu Miro oli mukulembeze mulungi owagira Express mbadde nkusaba bw'obanga olaba ekyokulekulira obudde bwakyo tebunnatuuka bw'obakuwa akakisa akadda kubaako ebintu by'okola ng'obikola n'omutima gwo gwonna. Ffenna tuli bantu bakulu, abasambi bantu bakulu n'ababakulembera bantu bakulu. Abasambi balina abaana n'abakulembera balina abaana ne famire zaabwe. Teri muntu gojja kutuuza wansi omugambe gumiikiriza naawe embeera ogiraba. Bw'anaakugumikiriza fine ajja kugumikiriza ku mupiira ogusooka n'ogwokubiri. Naye muntu mukulu amanyi kye bayita ssente n'obulamu obulimu ssente kati ajja kugumikiriza forever. Bijja kumutama naye agambe ye nfaaki ojagenda okulaba ttiimu eyatandika ng'ekola bulungi first round ng'ensi evuddeyo gavumenti Villa egenda kutwala ekikopo oba Express egenda kutwala ekikopo oba kansa eri ku kikopo ogenda okulaba second round eze ng'abasambi basamba bye baagala. Waliwo ebintu ebibeera wali munda ffe abawagizi be tutalaba ng'ebintu ebisinga byonna biva ku bukulembeze. Ate obukulembeze obulungi woobulabira olabira nti obukulembeze bugenda kuba bulungi kasa butandika okumanya nti abantu bano betukozesa oba betukulembera beetaaga ssente. Kati baba beetaaga ssente tukoze tutya? Ku miryango abawagizi bayinza okuba tebajja naye tuleese emijoozi tugitunze. Sponsor tegereka tumunoonyeza
tukoze ekyo okulaba nga omusambi ono asamba omupiira tumusanyusa. Ekyo kyonna kitambulira ku kyempita kino kyempita obukulembeze. Wataba bukulembeze kilabu tejja kuyingiza ssente. Kitegeeza ni kilabu bwe batayingiza ssente n'abasambi bajja kusamba nga bwe baagala nga tebafaayo. Kubanga lwaki tewali ssente. Ekirala entalo zisusse. Abakulembeze ba FUFA muli bantalo. Sirabangako obukulembeze mu byafaayo bya FUFA butaagala bugambako nga obukulembeze bwa mukulu Magugu. Mbadde sibulabako ngoberedde omupiira okuva we nazaalibwa. Taata wange yali omu ku chief editors ba Soccer World Magazine. So nze natandika okusoma ku mupiira ndowooza nalina emyaka 5. Naye natandika okusoma ku mupiira. Natandika okuwunyiriza empapula z'amawulire eziwanika ku mupiira ng'era ndi myaka emito bwe gityo. So omupiira nze ngugoberera ebbanga lyonna. Sirinyidde club gye Mpagira Express sigisanze ku City Square awo nengamba nti egenda kusambira kakindu kaninye taxi ngende Ndaba Express. Njirabye ebbanga lyonna. Nsomye ku mupiira gwa Uganda ebbanga lyonna. Sikyetaaga kati butabo okumanya omupiira gwa Uganda kyeki. Naye mbadde sinalawayo FUFA etye entalo etayagala gigambako nga FUFA ya mukulu Magugu. Kati entalo abantu basentalo abantu abagala okulwana entalo amafuta kino ekifutafuta ba CEO bakikopera ddala wali waggulu batapinga ne banuunaawo amafuta ne gabasensera bulungi nago amafuta ag'obutaagala bagambako n'entalo. Wano omukulembeze w'omupiira alaba bulabi. Omukulembeze w'omupiira ku mutendera gonna alaba bulabi nga waliwo azze. Alabika ayagala kwogera kituufu oba kulaba kituufu. N'amutandikirawo mulwanyisa. Kati ffe tuvudde ku mazima tukola ebintu eby'okwenyweza. Oba okunywerera mu buyinza oba okuyisawo bye twagala ffe nga ffe. Ne buli tukola ekintu ekyo tutatta n'essanyu ly'abantu abaze okulaba omupiira. Singa tunatambula bwe tuti ojja kugenda okulaba nga ebisaawe bikalirira ddala season ejja. Ojja kugenda okulaba nga omupiira tegukyalina ddala makulu mu Uganda. Gufudde endoli gye eyiseewo ng'abantu abasinga tebagitegedde. Wagiri season ziri 2 eziwedde wabangawo ku bbugumu awo. Nti URA n'akuba vira ku lunaku olusembayo n'amulemesa ekikopo. Vipers n'agenda n'atwala. Season eddakawo vira neyerwanako n'atwala ekikopo. Vipers ne bakimulemesa. Ku luno tewabadde wadde ebbugumu. Kati mbadde nsaba buli avaayo mu pre-season season ejja tennatandika buli avaayo ayogera ebintu bigatta ku mupiira. Si kusonga abantu kubasonga mu ngalo n'oyomba olw'okuba lwakugambyeko. Disciplinary committee buno obukiiko obukwasa empisa mususa olumu obusungu mubususa. Tuwetegereza lefu ali mu nsobi omulese atali mu nsobi gwobaninga olw'okuba gwosobola ye munafu. Abagizi ne basanga lefu ne bamusanga Samuel ne bamutiisatiisa ne bamwogerera ebisongovu n'ogamba abagizi n'okijja ne ku bawagizi n'ogamba kati ttiimu ngigyeko obubonero busatu. Ttiimu egirerekera okusamba emipiira mala okubonereza abawagizi baayo si bwe batwe bakola emirimu. Tuuka ku ntobo y'amazima okitegeere lwaki abawagizi bano batiisatiisiza lefu. Ddala omupiira gwageze ne kugga ku muti ne gukomawo eno ne gukomawo mu play wano. Lefu nadduka emisinde n'abala goolo. Abagizi ne bava mu mbeera ne bateega lefu ne bamwogerera amafuukuule n'ogamba nedda. Abagizi bavira mwakoze bubi. Emipiira mugira mu mulama bannamwe bagire nga basamba mwe mu mulemu. Ensonga siwe batwe bakwata ensonga. So ne buno obukiiko bwateekebwawo okwasa empisa. Akakiiko akakwasa empisa. Ndowooza muli abantu abasinga abatula akakiiko ako si bazadde.
bw'otunula gwa abaddangoberera olunaku olwale bw'otunulira abantu be babonereza sizoni eno abamu babadde tebalina kubonerezebwa. Twagala koppa bazungu, tetujja koppa bazungu mangu tubakwate kubanga bo bavudde wala n'ekintu kyabwe. Muyinza okulowooza nti amayinja mwagamala mu bisaawe naye temwagamalamu kubanga just wali competition omupiira tegunyuma naye singa gunaanyuma ne tukomawo mu bisaawe okulaba omupiira temujja tulemesa kuba mayinja, tujja gakuba. Temujja kutulemesa kuteega baleefu ng'omupiira guwedde tubagambe ebigambo ebisongovu. Abantu tujja nabbayisaamu empi buli mupiira yagunyuma awo olabire empisa embi mbawagizi naye gubadde gunyuma ate bagendayo n'okugendayo abawagizi tebagenda nayo. Tosobola kumanya mpisa ntuufu ya muwagizi nga tiimu eteri ku kikopo. So mbadde nsaba ku bukiiko buno obukwasa empisa tuteekeko abantu nga ddala bwe bataba bazadde babe nga ddala baagala omupiira ogenda mu maaso ate ne kyekubirira asukka. Waliwo ekiseera bwe kibeera n'ogamba oba FUFA yonna yonna yatondebwa kuba against Express. Waliwo omukulembeze ajja n'olabira ddala ng'alina ttiimu gy'anyigiriza eveewo naye nga takimanyi nti yamuleeta n'omuleeta, nga takimanyi nti abawagizi ba ttiimu eyo be bamuteerawo akabega ajje afuuke omukulembeze. Tosobola kuwalamba ku muti ate n'ogutema. Tosobola kuddira ngalo z'oliisa ate n'ozigaayo zimekete ogenda kuliisa kyenkya. Mbadde nsaba tujje nga tuze kulaakulanya mupiira tuve mu bino ono yampalana nange nze muyiiza ngenda kumuwalana oba ozze mbuyinza sonyiwa buli omu abalabe bo basonyiwe era kolera mupiira. Boodi z'amaklabu kati nga boodi yaffe ya Team Express Mugulusuubi kiriyo wakiwanuka bagala ekirumira sizoni eno avuddeyoko wadde nga tavuddeyo yenna n'abaako ettafaali lyagase ku club kubanga eno club yiye ate muluma ayinza okuba takyalina budde na ssente zakuteekamu naye waakiri yajjeeyo omutwe n'agamba n'abaako kyakolera club Express niye abasigadde Suubi Kiwanuka. Nze nkyakisimbako amannyo Suubi Kiwanuka si alina okuba chairman wa Team Express. Tiimu enkulu bwetu Express terina kuba na chairman nga Suubi Kiwanuka. Ekisooka ayinza okuba talina nsimbi zakuteekamu naye n'obudde obulaba mupiira ayinza okuba tabulina. Kati bw'abanga talina ssente yalibadde alina obuvumu obuyimirire obwogera ng'akozesa ebigambo waakiri ateekewo embeera eraga nti wadde ayinza okuba talina ssente naye abeerawo ku club kubanga ensi etaaga okuwulira ekigambo kye. Ensi ogoberera omupiira gwa Uganda emanyi ne Team Express egyagala bwetu yeetaaga okumuwulira buli kadde nga chairman wa club ng'eyavaayo okubaako byayogerako. Ne chairman waffe Suubi Kiwanuka yatunula butunuzi takimanyi nti asobola okuleka byonna byakola n'abeera ku club eno neemuwa buli kimu kyatalootanga nako nti asobola okufuna. Eno club Express omuntu agikulembera buli muntu ali ku bukulembeze bwayo asobola okufuna buli kimu kyayagala bw'abanga agiwadde obudde kyokera ddala budde bwe. Bw'aba talina ssente ng'abantu bamusaamu obwesigire bamuwa obukulembeze asooka agiwa obudde. Bw'aba alina ssente ateekemu ekyo kyalina nse kimanyi ejja kijjayo. N'ekirala nga mmaliriza ttiimu zaffe zino naddala ze tuwagira zibadde ne bakooki abamu bazitegeera abalala bazibuukira bubuukizi tebazitegeera. Waliwo abasambi ababadde ku club zaffe ze tuwagira abasambi abato abaagala club naye nga tebabadde mukisa tebasambye. Twagala results n'oddira abasajja nga ba senior players mukaaga mulamba n'obateeka ku club nga season ejja bagenda n'oleka abaana abato ekyokulabirako ku ttiimu ng'eyange Express abaana nga Basebandeke abaana abato weebali awo babbengo weebali awo baagala club basobola n'okusamba nga tebasasula kiri awo. Naye ekyamazima okuva we twafuna kooki waffe ono omupya abaana abo tebasambidde ddala mupiira so nga ttiimu yaffe tulina gizimbira ku baana bato. Bwe tugezaako okwagala okunoonya results nga tusambisa abasajja abakulu bagenda kukolera kino. Bw'obadde tobasasula tebagenda kugobera mupiira ne bw'oba oyagala nnyo tebagenda gukugobera. Gwe bateeka mu kisaawe nga tobasasudde tebagenda kugobera mupiira. Ne bano abaana abato balina ekintu kye balina okuprovinga balina okulaga ensi nti nabo basobola. Kati bw'otabawa mupiira
no abasajja abakulu tiimu batogizimba oba ogisuula kizo okuba ffe kitukoseza ku express nene tiimu endala gyekiri ne tiimu endala kibaddeyo somadde nsaba season ejja tutunulire abaana bano abato abasamba wadde tebasasuddwa bulungi abasajja abakulu obaleeta ku kisaawe ng'oyagala bagobera omupiira nga tobasasudde tebagenda gugobera kama abankumi olunaku olwaleero amanya nze Ssekabagenda tulisinkana olundi mweraba.